chapati nezigwa mu wiki mbili najala ku TV nalekana namugamba sente sizangeza kuliera ko yebo tujezizaawo yambeleza yo 12 nadda nalekana ni kwanga mbona musabanga sente namugamba sente sizange so Bruno epiksi wajirina neto relaxed ojayi yokola kati abakubagenda kukosa muzee akola mulimu kyokulabirira bali abantu omwenda era tenge gwe mulimu by the way penge nze conclusion yange mu kino ngemboze genda mu maaso okitegeera kakati here is Tengetenge ne manager sagala tubaveeko here is Tengetenge ne manager chovolaba lunaba yabaddali ku mutimbagano ngali mu kuwa example nga kugamba nti ba managers manji nnyo baze baawukana n'abayimbi ng'omuntu akutambuza n'abako wakutuusiza n'omala n'omwabulira Shiba gyeyafa ne Chef Chiwa right now bali mu kooti lwa nnyimba ziza bafana gundi yamukubira obuyimba kumpi ng'omu nga bonna hits manager Roger Spice Diana omulaba watuuse nkwadde example ya Fresh Kid bakadde bebe nnyeni baavaayo ne balaga omululu mu kamera maama we ne kitaawe nga balwanira mwana here we are Tengetenge ne manager we kyakubiri Tengetenge mu live ya Bruno yalaze nti nno babadde ba mikwano nani ne manager omukwano gwabwe guli gumite kaakati Tengetenge naawe oyinza obutasisinkana manager mulala gogenda kubeera free naye nga bw'obadde nani ne Michael so ekyo mukitunulemu baba waliwo obutakkaanya bwonna obubalemesezza okubeera nti ndo mukola mwenna mukkaanye I am the brand ambassador for Splash Kachupa. I know most of you were worried. I am the brand ambassador for Splash Kachupa. I know most of you were worried. I am the brand ambassador for Splash Kachupa. I know most of you were worried. Kasuku, I can't walk at No, they take heart. I am still here with you guys. And it's still business as usual. Yes? I know. So, brand ambassador, hotel ya tukulembera ogende ku bantu bano. Kolechi? Ogenda tukulembera ne bana abakyala abasavinga. Bagambye ko bagenyi babazze. Hotel banyweko. Ngenda bawa visa. ate olumu mbeera njagala nnyo okubinyumyako kaakati tuli mu lutalo lwa Tengetenge Tengetenge olwaleero njagala tuwulirizeko ku audios ez'enjawulo okusinziira ku bivudde mu bantu Tengetenge yakolinga out ne manager we manager agamba accounts bazibaninga naye ng'ate manager ekituufu accounts yaziholdinga olw'obutakkaanya obwaliwo wakati wa famire ya Tengetenge naye kaakati abantu bonna abasinga obungi bali ku side ya manager newankubadde waliwo n'abali ku side yani ya Tengetenge twalabyeko tata wa Tengetenge olunaku olw'eggulo abatulaba ng'atuddeko katuuti akamu ng'ayogera ku bigenda mu maaso wakati we ne mutabani we ne manager ng'agamba nti si musiimu ate si musanyufu eri manager wa Tengetenge olw'okutwala akawunti zaani za Tengetenge naye ate teyatunulidde ensonga ku lwaki manager yaholdinza akawunti zaani za Tengetenge kati lwe lutalo olwabadde ku social media nalabye olunaku olwaleero lunabe ng'ayogera ku bamanagers ab'enjawulo era njagala abantu tubateremu audio eyo bagiwulirize ng'agamba nti bamanagers tebali appreciated nawa examples ya manager Jeff Chiwa nedda tebali appreciated tebabasiimye tebasiima bayimbi nedda tebasiimiddwa ba managers tebasiimiddwa kituufu ba manager bo tebasiimibwa akola omulimu omuyimbi bw'amala ofuuka ow'akabi manager baleka awo era bwe kiba kiringa era omuntu abeera ku kamera emabega teri avaayo kumugamba nti owaaye weebale nnyo musiima pulizenta siba kiri kitegeeza naawe otuusa ekiseera n'obeera nekiseera watuuka n'olagazanga taata n'obeera dependent ku mwana wo era ensonga kyoli wano tolese bali abaana omwenda be wazaala era olese ono aleete ssente ono Pengepenge yayogera funyonyole nange kiri ky'obuuziza lwaki saakwesako nali nkosezaako sente z'omwana wange eyo era mu covid nali stranded ku baganda be
Sezo sente ze mwambulya zirakwata nempo uyu mukazi nagera nazikulaba obudala bwa chapati. Zali za mwana wange. Ese kwa milioni 2 kwa mwana wange nesikwata nezikoyo mukazi lane mugamba no mugamba sente za mwana wange yera. Nagera nazikulaba obudala bwa chapati. Chapati nezigwa mu wiki 2. Nagera ku TV na alekana. Namugamba sente sizange za kuliyera. Ko yebo tugezizaawo. Yambeleza yo 12 nadda na alekana ni kwanga mbona musabanga sente. Na mugamba sente sizange so. Bruno episi wajirina neto relaxed ojanyi yokola kati abakubagenda kubuza muzee akola mulimu kyokulabirira bali abana omwenda era tenge gwe mulimu by the way penge nze conclusion yange mu kino ngemboze genda mu maaso muzee waliwo misuse of funds ez'omwana ono ze zimutusiza mu mbeera eno because olutanda bakwogera ddiiru ndala waliyo buno obulango bwa sala wano manya sozo manyani obumiliyoni meka obwadde nga bujja buyita naye tukyayogera ku brand deals zennene ezasooka fera zetwalabako n'amaaso misuse ya funds yerese tengetenge okubeera wano netengetenge brand nene okubeera ng'ali mu mboozi bweki sente basi misuse nze solution kyekyo. First and foremost, should Mike go on managing it? Uncle Bruno Ulira, Mike is a creative. Asomero omwana ebintu byalina okukola mu video. That means he's a producer. Omwana na relationship gyazimbe ne Mike. Tuva omwana yalabanga yetaaga Mike. But the problem is the funds. Netu kirize netata abaddemu n'omukono gwo kumisizinga funds zino kuba we yatuuka akugambe n'okugamba abadde azisimbira asobola okuzimba n'okulabirira baganda which is fine. Bw'obeera n'omwana ng'aliko omukisa olina omukozesa okulaba ng'okola ki olabirira abaana abalala. Naye taata akkirize nti alina we yakwamira ng'ono omwana abakiranye wembule kumugamba jesi. Kaakati nno ebyatengetenge bikutte wansi ne waggulu twabadde ku live obwedda Bruno K akyaza abantu ab'enjawulo ku nsonga ya tengetenge. Naye nze kye nasinze okulabamu mu kintu kya tengetenge ono taata wa tengetenge yaliko obuzibu. Okitegeera? Agoberedde nnyo ebigambo. Oba ayagala kasente. Agoberedde nnyo ebigambo by'abantu kati abantu bamugamba olina okubeera ng'oli wala nnyo omwana olina okuba ng'omufunamu. Bakipika. Awo wewali obuzibu bwa buli muntu yenna gw'okwatidde ku mwana we n'omuteeka ku social media. Kati olaba ffe abali ku social media omuntu omukyaza n'omugajja nkujjeko interview. Abantu ne bamugamba lwaki wagenze abo be bafunamu biki okitegeera. Kaakati taata wa tengetenge singa alekerawo okuwuliriza ebigambo abantu bye boogera n'afokasinga kubanga nze nkakasa bavudde wala naani ne Mike ono era nkakasa nti bazze batambula bulungi. Kaakati kiki ekibatabula? Ekisinga okutabula abantu wano nze kyemmanyi ziba ssente byanfuna n'omululu. Webale nnyo buliwo tabeera satisfied n'ekyo kye mwakwanyaako. Omululu nakyo kintu kirala. Oli ayinza okugamba nti kati oluyimba bwe lumala okufuluma ti oba ofuna 50% nange nfuna 50. Kati ekiseera kituuka nga mwetaaga ebikola noga nti tulina okugula emmotoka tubeere n'ebikola kati tuzisale. Abadde afuna 50 ogenda kuba mu 30 n'oli 30. Kati manager yamanyi bwakikontaininga. Kati taata ono ye tamanyi byammwe bye mwateesa na biki bye mukola. Ye bw'ajja alowooza nti twali tufuna 50 kati lwaki batuwa 30. Tamanyi ngeri ki ddiiru gyekola ki gyesayiningibwamu. Kati oluusi abantu ng'abo batuleetera omululu. Ne baba nga balina omululu n'alulunkana na kino sente zandibadde miliyoni 10 ng'ate oluusi zirina kubeera nga miliyoni nga 25 oba 35 okusinziira bwe muba mwakikola kuba facilitation kikulu. Omuyimbi alina okuba ne location nga nnungi alina okuba n'ekifo nga era nkakasa nti tenge naye sente ze bamuteekamu ng'omuntu nazo zirabika nnyingi kuba alina okusula obulungi alina okulya obulungi alina okusoma. Kubanga anti era omuyimbi ne social media influence enjawulo yebimu olina kuba ne location nga kuba nti kale abayimbi ate bo
balala bali expensive muko kakati banayi njagala tuwulirize Godfather ate ye submission ye bwe yabadde Wembule alwanira masannyalaze kulabikana ku becoming international dancer Tenge wadda ne Wembule mu video yemu ani abeera sika amasannyalaze ku munne era ani ko abeera kwalabanga uprising oba ali mu kulinnya baabalaba Tenge baabalaba Wembule era ku bonna ani abayagala afuuke ekintu mu future Wembule abayagaliza Tenge oba Wembule abeera yeetunda omugezi ddala nze nakubira James Kikuulu ne musaba ng'antegedde ebya Tenge oyo tasoma talina ngoye talina biki agaakatonda mugulu natuuka mu Tenge ne Tenge we namusanga eri ewaabwe eri emunyonyi eri mu ntobazi naye ensanga gye nasangamu Tenge bannona ku kkubo gye bannona ne bantwala eka ne nkubira Haji n'aŋŋamba ensonga ngiwulidde naye ensonga eyo kankukwasa Yasini ngena mugamba naye mukubire mugere ne nkubira Haji Yasini ne mugamba boss aŋŋambye nkukubire ku nsonga bwe naŋŋamba aŋŋambye bye biseera Madubala bye yali avumiramu James oba obijjukira Haji Yasini n'aŋŋamba naye akaseera kano ngere ebiriwo byonna abantu betuyamba obalaba kale nga bw'oli gwe katulabe kaakati kiraga nti Tenge mutufu yava wala kubanga buli yenna ayogera ku Tenge amwogerako ng'alaga nti emboozi ya Tenge ebadde empanvu yali hasola thank you kaakati twalabye ku manager wa Tenge Mambi ng'amaziga gamuyitamu ng'ayogera ebintu bye bayiseemu n'omwana ono ne taata w'omwana era ng'agamba nti taata w'omwana tabadde mwangu abadde azenga abakaluubiriza weebale nnyo naddala ku kintu kya ssente however nawulidde ba bloggers abalala nga boogera ku taata wa Tenge nga bwe yakwata ssente n'aziwasamu abakazi n'azimbamu amayumba okitegereza Tenge kati anti olaba bataata kasita afuna omwana n'amanya nti ayina ekitone wajja n'okukola okukwayagala akuveeko atandika ate ku bya mwana so taata yekka waliwo ne bataata abazadde bonna abasinga obungi nze nzijukira abazadde ba Champion Gudo wanene baafiiriza Champion Gudo chance kubanga Alien Skin yali yakwata Champion Gudo n'amuhausinga ng'amulabirira ng'amuwa buli kimu maama wa Champion Gudo n'avaayo ne batandika okulwanira omwana nzijukira saga eyali ku Fresh Kid wanene kasita balaba nga bakutte ku Fresh Kid abazadde babiri ne batandika okuyumba mama wa Fresh Kid ne tata wa Fresh Kid tata wa Fresh Kid n'atuuka n'okkuba akayimba anti era gwe mululu gulinze gwe avuganye naye mbunave yafuuke muyimbi so ba parents njagala okubagamba olunaku olwaliro nti bw'olaba omwana wo bamulese ku mutimbagano wano ng'alina ekitono kye bamuzuddemu obanga omulaba atabaala ku social media get down on paper put everything in writing mumanye ssente meka omwana wo zaafuna ku level ki kubanga buli level erina eddala kwetuuka okitegeera kamaleyo buli level erina eddala kwekola ki kwetuuka omwana bw'aba yali muto nga Fresh Kid ssente ze yali akola essaawa eyo si zaakola kati kuba essaawa eno talina na hit ebintu bya social media bino eno tebiriiko salary nti naali permanent nga bw'ogamba nti n'omuntu buli week akwata ssente bwe ziti okoze mulimu ki gwe bakusasulira bw'oba n'obulango 6 ze ssente za bulango 6 obudde busobola okukeera enkya nga tulina yadde akalango naye nga wooli otrendinga kitegeeza togenda kukola ki togenda kufuna kaakati abazadde bonna abaleeta abaana baabwe ku social media alina okubeera nga ali ready okutuula wansi ne manager bakkaanye kubanga tukyalaba cases nga zino eno nnyingi ku ba social media influencers nkuwadde example n'enkuwa eya Champion Ogudo baamulemesa n'enkuwa eya Fresh Kid tata wa Fresh Kid yalinnya wano eno kwerima n'akomba ku pass n'agamba nti nze omwana wange oba temunteekayo mumunzirize paka Honorable Nakiwala we yabiyingiramu n'ayamba Fresh Kid kaakati tuzze tulaba cases endala era nnyingi nnyo ez'aba managers ab'enjawulo nga bw'onoogamba nti Jeff Chiwa obwedda ndi ku mutimbagano nga lunna bagamba nti ba managers abasinga
baviiriddemu awo era bo baviiramu okitegeera kakati here is tengetenge ne manager sagala tubaveeko here is tengetenge ne manager kyova olaba Luna be yabadde ali ku mutimbagano ng'ali mu kuwa example ng'akugamba nti bamanagers mangi nnyo bazze baawukana n'abayimbi ng'omuntu akutambuza n'abako wakutuusiza n'omala n'omwabulira Shiba gye yafa ne Chef Chiwa right now bali mu kooti lwa nnyimba ziza bafana gundi yamukubira obuyimba kumpi ng'obu nga bonna hits manager Roger Spice Diana omulaba watuuse nkwadde example ya Fresh Kid bakadde bebe nnyini baavaayo ne balaga omululu mu kamera maama we ne kitaawe nga balwanira mwana here we are teng ne manager we kaakati nze nga nze kyenyiza okugamba tata wa pengepenge nti omwana oyo ayinza okumwejjusa mu future kuba abantu tebafaanagana oyinza okulaba ono manager nga badde akuwako 80% oba nga akuwako even a 40 naye manager anajja in the future ayinza obutakuwa yadde 10 kyakubiri tengetenge mu live ya Bruno yalaze nti nno babadde ba mikwano nani ne manager omukwano gwabwe guli gumite kaakati tengetenge naawe oyinza obutasisinkana manager mulala gogenda kubeera free naye nga bw'obadde nani ne Michael so ekyo mukitunulemu baba waliwo obutakkaanya bwonna obubalemesezza okubeera nti nno mukola mwenna mukkaanye ye ate abazadde lwaki baba bayingira mu bintu by'abaana gwe muzadde beera bbali bino byanfuna oba omwana wa omuzadde ye muntu asobola okulemesa omwana we future n'amugamba nti oba temumpa ssente kasigale waka kati olaba baserebu abasinga asobola okujja ewaka najja nga serebu convoy emuliko abamuwerekera kati ate ye nalowooza tukikubye tamanyi ngeri ki gye bakikola tamanyi ti neeyo branding yes kati nagamba nti mwana wange ngulira ettaka mwana wange ate tolimbye ekikigwe tolimbye asobola okugangulira ettaka nzimbira kalina omwana wange bamuvuga buvuzi alinga pulezidenti nga tamanyi nti mulinamu uba motoka bazipangisa wali ewagundi owa mutabani wa bebe nebajja ne batwala emmotoka nga mukaaga kituufu taata nagamba banzimbira ennyumba kataata yekuba mu kibuga ng'atandika kusumbuwa mwana guba mululu bw'olaba omwana wo ng'ayitinze wekakkanye Mungu akusaasire naye nga nze okutwaliza wamu kyendabaawo bigambo bye bisinga okubeera ebireetedde tengetenge oyo obuzibu naye bwe banaabeera beeterezezza bayinza okukola ki bayinza okukivuunuka kakati mu mawulire amalala ge tulinawo era ku nsonga eyo njagadde okulaga abantu nti Michael okuva edda yalwa nnyo ng'ayagala nnyo ebintu by'okuyambayamba nze nali nga mugoberera era nga ku peegi yateekako obwana obwo obunaku obw'omu ghetto kaakati we yateekako kolumu pengepenge kweyo peegi abantu ne balaba nnyo penge n'apiikinga interest mu kubeera naani ne penge era n'akwata accounts ze zonna email ye buli kimu naggulawo gye yagulawo kwe account n'akyusa n'ateekako linnya lyani lya tengetenge kaakati webabeera baagala Mike ono akwate accounts azibawo ate nga logins zonna ziri mu email ya Mike buli kimu kya Mike kati Mike anaabawa atya kiba tekisoboka logins ezo tekisoboka kitegeeza nti nno bajulidde kufuna logins bamukompasetingi bamusasula omusimbi gwe bamusasula obudde bwe seera byanoonye abakwase yaggulewo ekipya kubanga obwedde ye abeera serebu wadde abantu baba tebamumanyi nnyo naye era ajja kufuna omulala Mungu ajja kumusaasira ajja kufuna amutegeera bw'obeera manager ng'oli mulungi teweetaaga kwennyonnyolako nnyo abakumanyi baba bakumanyi kati ye bamukompasetinge baba balina ssente bamubalirire nti myaka bwegiti wandi batafuna ssente bweziti wano bazimuwe manager yakiveemu so nze nga nze nja kusaba tata wa penge akakane they come into writing baagringe n'omuvubuka oyo byonna ebyabatabudde bwe ziba ssente akomewo omusensezze kubanga omwana oyo omulaba asobola okubeera essaawa eno ng'abadde amufunamu naye etime esobola okukyanga ne pengepenge ensi yamwerabira
nga tata we kennyini yatutte ku talent yani ya penge. So tata wa penge yadde nkimanyi wetaaga ssente nsaba okkakkane era otule wansi ne manager oyo kuba yasinga okumanya ebikwatagana ku penge. Abantu bagenda kukupika waneeno nga buli omu ayagala okumanaginga omwana wo olabe nga ye mutuufu olw'okuba bakuwadde akatebe otudde okitegeera obeere so comfortable. Kigereze kuba mulekwa buli omu ye yamanja gula ebitabo njagula ng'omugenzi afudde weebale nnyo ng'omugenzi afudde naye wayitewo omwezi tebaddamu kutunula ku mwana wa mugenzi. Kaakati taata wa penge oba lwaki buyita penge kaakati taata wa ttenge ndi waneeno okukugamba ebigambo bineeno nti bonna abakusigula abakulaga nti basobola okumanaginga omwana oyo basobola n'okubeera waasi n'okusinga ku mike. So mbadde nkusaba nga bw'omukolaganya ebbanga omwana oyo yali muto nagenza okulaba ssebo nga wanvuye n'okuwanvuwa nabe ekibaleetera mu lulu kati bamanyi ono aliko akasente bamanyi nti omwana aliko akasente omukwatamu kati nyoyozaako kati naye ate n'omukono banange omukisa gwa munno si gwe gugwo. Olaba nti manager abadde akwata mutenge ng'afuna bizinesi basobola omukuwamu ennaku ezi n'abantu ne bava ku peegi ya Tengo Mugira omufollowinga. So tata wa tenge nze mbadde nteesa mwesotinge ne Mike saagala idea yakwawukana ennaku zino kafolo bakatwala saagala idea yakwawukana saagala kulaba abantu baawukana bannange kiba kimpisiza ddala bubi saagala kulaba abantu baawukana. So in the other news twalabye ani ankubira enesimu nga tebagikubako. Hello ejjo twalabye nga Kasuku bamulanga as a brand ambassador owa president naye ate gye bukeeredde Kasuku ayogedde amazima nti ye brand ambassador wa kacupa ka Splash balina juice wa Splash juice wa Splash I think that is a very good marketing strategy kubanga ffenna twasuza emitima gituliwa abennugu g'emitima gibeewaniza atuga bannaye Kasuku agenda tuleka mu kantu olwaleero bwekityo bwe kitambudde babadde ku launch ey'obwa brand ambassador owa Splash era kuliddeko Kasuku ng'ayogera ng'ali ku katuuti ng'agamba bw'ati I am the brand ambassador for Splash Kachupa. I know most of you were worried Kasuku. I am the brand ambassador for Splash Kachupa. I know most of you were worried. I am the brand ambassador for Splash Kachupa. I know most of you were worried. Kasuku, I can't walk at No, they take heart. I am still here with you guys. And it's still business as usual. Yes? I know. So, brand ambassador, ogenda tukulembera ogende ku bantu bano. Koleki? Ogenda tukulembera ne bana abakyala abasavinga. Bagambireko abagenyi babazze. Butereevu. Banyweyeko. Ngenda bawa visa ya Britania. Yes. Kali. Ada amanyi visa abasinga mulokosebwa visa mufunyeza. Follow me please. Follow. Okatogenda mu ssabo visa olina ya Britania. Uyu brand ambassador. Byebyo kaakati nno Abannayuganda ndooza amampaati gabakoze eki gabawedde gabawedde buli omu obwedde ayogera bibye Kasuku bamuwadde ogufa mu gavumenti Kasuku bamuwadde kino kyova olaba nze saagala nnyo kubuukira ekintu nkyogerako nkeera oshegedde oyinza okumaliriza ng'oyokeza naye nga congratulations muganange Kasuku. However, nze nabadde nnindirira final word okuva eri Kasuku obadde tuba bloggers ab'enjawulo nga babyogerako naye nga Kasuku ye mwennyini tannabakola ki tannaba kukyeyogerera. Kaakati bakutte kiri eri ekifaananyi ky'ekkololo nga Kasuku alayira bakutte kiri ekifaananyi ky'ekkololo nga muzeeyi alayira babloggers bwe beekubya ebifaananyi ne bamuzeeyi ne bakikola ki ne bakizza naye nga Kasuku yabadde brand ambassador for Sam Kachupa Splash naye Kasuku afunye sente mashallah afunye sente bambi babasuubiza babbuloga bagenda kubawa biliyoni naye nga zinajja bajja kuzibawa katusabe Mukama zijje muzeeyi ayinza obutaliba naye gye zituukidde ne zitatuuka banaite mutuyisaawo twetaaga ku ssente tebatuyisaawo twetaaga ku ssente asobola okutuyita
sikyayagala nnyo bintu byakwetega weetega n'okoowa. Shishi. Nakoowa akati kanoonye ssente eyange ey'ekikazi nange ngaggawale era njoga abantu. Naye nakale mu ebyo ebyemmwanyi terimba biki. Namwe mulimu ssente embuzi tezirimba biki okitegedde mu bulimi Yeah. ssente ziri awo mwana wange bw'osimba emmwanyi okifunamu ssente So, ate kati akuteekamu. bannange byebyo. In the other news gengenda okusembyayo nagwo olunaku olwaleero twalabye maama Joanita Kawalya ng'atutte ku Let's Talk About It eya Queen Shiba akantu akanyikiridde era nawulira bagamba nti nno Shiba bamuwalana lwakubanga yayingira akantu kaakati maama Joanita Kawalya yabaddeyo ng'ayogera ku bufumbo. Nze point eyasinze okunkwata omubabiro ye maama Joanita Kawalya okuyimirira n'agamba nti ye tasobola kukkiriza bbaawe kumufuga kubanga si wakugira like si mukyala ali awo nti nno oba kuleeta baana tiwakuzaala abaana ebweru. Nedda njogera ku kyakufuga ayina engeri gye yakyogeddemu. Yagambye nti ye tasobola kukkiriza bbaawe kumufuga nga kitaawe yamuweerera n'amalako degree. Ayina engeri gye yakijjeeyo. Teyakyogedde bw'atyo ggwe nga bw'olowooza. Ayina engeri gye yakinnyonnyoddemu ngenda kubeera nkinoonya maaso awo mbeere nga nkibannyonnyola naye yagambye nti efuga bbi like waliwo omuntu akufuga webale nnyo omuntu weebale nnyo kwegamba omuntu n'omufuga n'omumalamu akatiibwa n'omumalamu ensa n'omumalako ekyewungula oshegedde n'omuteekako embeera kuba kuweebuula omuboggolera omuvumo olw'okuba nti gwe oli musajja okola osajjalaata naye ng'ate oyo maama Joanita Kawalya mukyala mufumbagumidde ate ng'afumbye n'emyaka kaakati gwe ssenga ow'okumutimbagano ki kyogenda okumbuulirira ku bufumbo. Kaakati olaba abakyala abo abakulu abatusookawo nga bw'ogamba nti maama Joanita Kawalya abali well respected ng'aludde ne mu bufumbo asobola okuvaayo n'akugamba nti nze nina principles ezange ezinfuga mu bufumbo bwange. Kyekyo abantu kye bayita okubeera ruudu olw'okuba omukazi avaayo n'agamba nti nze tebamboggolera nze sifumba na mujja wange nze sifumba na mwana wange wa mujja wange oshegedde kaakati kyekyo abantu kye bayita ki okubeera rude. Maama Joanita Kawalya yavuddeyo ku Let's Talk About It n'agamba nti ye bbaawe omwami we bw'aba azadde abaana ng'ali mu bufumbo abaana basigale eri bamaama baabwe nti tabaleeta waka yeyo ye principle kwatambulira. Teyaganye musajja we kuzaala yamugambye nti zaala nga bw'okola ki nga bw'oyagala naye tokwata abaana bo b'ozadde ebbali n'obandeetera wano ntimbalere okoze obwenzi obuliko ne proof ate okutta abaana obaleese ne wembeera kuba kujooga kaakati nentegeera nti Abannayuganda kino kye batayawula wakati w'okubeera principled n'okubeera rude. Omuwala bw'avaayo essaawa eno n'agamba nti nze saagala musajja mwavu saagala musajja mujoozi. Abantu balowooza nti oli ruudu oli wampisa mbi toyagala bantu so nga gwe omanyi ky'oyagala omuntu amanyi ky'ayagala nno abeera muzibu. Kyova olaba abaana mbagamba nti ab'obuwala essaawa eno nti zaala nga tonnamanya ky'oyagala otherwise bw'omanya ky'oyagala oyinza obutafumbirwa wasanga tonnamanya ky'oyagala wasanga tonnaba kumanya ky'oyagala bw'oba owasizza nga tonnamanya oyinza okutomera naye omalire w'omanya ky'oyagala kankubulire buli muwala gw'olaba aba talina ky'oyagala aba talina ky'oyagala otandika okweronda njagala omugagga njagala ng'alina kino njagala ng'alina kiri omugagga najja nga talina mpisa omwavu najja ng'alina empisa ng'ate si musiraamu kale kwegamba n'okaluubiriza naye waneno bw'oba okyali muto between 25 awo 28 ogwirana ogenda n'ekiriwo obitegerereyo mu bufumbo nti natomera mukadde eno ng'owezezza 45 obitegerereyo ng'ogamba munaye natomera naye tewali kyakola ogenda nakiriwo. So bannange abalungi abatulaba byebyo olunaku olwaleero nze kinayize mu story ya Joanita Kawalya maama Joanita Kawalya tambulira ku principles zo tozikyusa bw'oba olina rules zo
ezikufuga gwe nga Adija Kigozi. Era n'abasajja nabo zitambulireko. Tewali buzibu buli omu ali entitled to principles ze. Zitakwatagana mukubagana omuguwa kyova olaba bawangadde mu bufumbo mmwe temukimanyi nti omukazi n'omusajja balina okuba nga bafaanaganya empisa. Temusobola kufaanaganya mpisa. Kati kye bayita okufaanaganya empisa kwe kuba nti nno bw'obanga mwagalana nti gwe kyoyagala nsobola kiwa ekitiibwa nenga mukyala wange kino akyagala. Okwo si kufaanaganya mpisa. Kati golowooza nti tufaanagana naye tuba tetufaanagana nze mba nkigumidde buki nenga nti okwo si kufaanaganya mpisa kuba temusobola kufaanana. Tekisoboka kuba gwe okulira e Masaka ono nga weekawempe owe Masaka oba omanyi birala n'oweekawempe. Oyinza okugula emmotoka ya famire noyagala bagiteekeko ekigambo nga madamu yakulira kaweepe tayagala kukiwandiikako. Kati bunnayeffe waffe kubaako ebigambo kati awo mulina ggula ezi okuteekawo emirembe awaka. Taata yenna bw'oba oyagala okuba n'emirembe bw'oba oyina emmotoka nga madamu tagirina gwe sooka omuweeno olinye booda ojja kusobola obufungu. Iye bw'abanga omukazi talina ssimu gwe mugulira iPhone gw'okwate mapeesa. Lwaki obeera weerumya? Abakazi tokimanyi nti nno bwe bakaddiwa badda n'abaana ne babeera against you. Anti bwe kiri naye nga omukazi ne w'omukolera ebirungi fedda abakazi kankubulire temutwesi. Naye obadde okimanyi nti omukazi tukyuka essaawa yonna. Obadde okimanyi nti omukazi yakuuma obulamu bw'omusajja. To some extent kankubulire. Ate nno kati nga basanze abantu. To some extent omusajja yakukola gwe omukuumi. Omusajja buli watakuteerawo environment yekukuuma. Kati ekyo kyekugambye kyekyo. Kati omusajja yenna n'ejjako iPhone 17 nga gy'abadde akwata. Omusajja tewejjako iPhone 17 giwa mukazi. Anti sooka ombuulire. Omukazi muleke akwate iPhone X. N'agikwata n'agamba nti maama essimu eno yiino. Mukwano tomanyi kye tubeera nga batuwadde obuyinza. Kati bw'agikuwa n'akwata mapeesa mu butuufu omukazi oyo. Bw'ojja kulowooza nti oyagala kusanyusa mukazi. Bw'ojjako ebirungi byonna by'olina obiwa omukazi. Abakazi tetusiima. Zakikugamba ndi mukazi. N'alibadde empolereza bakazi. Omukazi bw'omuwa iPhone 17 gwe n'okwata mapeesa bw'onoogula ettaka n'omugamba nti nno munnaye nguze eka zange 3. Omukazi tagenda kukusaba kyapa. Nga ekyapa ekikyo nakikuwa 17. Ekyo mpozi gwajja okukimugamba naye omukazi buli wogula ekintu n'omusoosa gwe ne weesembya ajja kulowooza nti buli kyogula yalina okusooka. Ffe abakazi otumanyi ffe kyemutumanyiza kye tugenda nakyo. Kyenkugambye nti buli mukazi kyogamba tolabangako musajja wano nga ye atambuza bigere nga mukazi we yeevuga. Abantu ne balowooza nti sente za mukazi. Oyo musajja aba musiro. Yenfuga y'amaka ge. Oyo musajja mulabira ddala nga musiru. Era oyo musajja gw'osanga nga tasobola na kuwangaala. Okimanyi nti eyo emmotoka gy'ovugiddemu gy'owadde mukazi wo n'olinnya booda. Agenda wali eri ku 4 points. Alaba omusajja omulala agenda okumujja mu mmotoka eyo kaŋŋambe ya wish amuteeke mu Range Rover. Bwe kikuleka wange omusajja yawadde omukazi emmotoka. Anti kati kyenkugambye nti buli musajja ayina ebifuga amaka ge. Kaakati abasajja ab'enkula eyo mbagamba temukola kintu kifaanana bwe kityo. Weesoose. Obugonvu bw'olujegere. Oyina kwesoosa. Famire yo n'esooka neddayo. Otyanga nnyo omuntu omugonvu ng'akugondera mu buli ky'ogamba naga yennyabo. Otyanga. Oyo tabeera musajja. Aba mwangu. Tewali musajja agamba yennyabo. Taliyo. Lwaki? Oyo tabeera musajja. Ebiseera ebisinga kati kankubuli abakyala. Era nze n'oyo omusajja ne musisinkana so abeera naye. Kati abakyala. Nze njagala omusajja ali masikyuli. Kati kyenkugambye nti gumira omusajja ali road. Okuba masikyuli n'okuba rudu ate byanjawulo. Kati abasajja abasinga. Abasajja abali rudu kakikwawulire be bano. Kati naako kati ababoggola abalina entondo abeeyagaliza bokka ate nga gwe takwagalizaako yadde n'akamu. Kati obadde okimanyi nti abakodo abalina buli muze omubi. Kati onfunye onfuna oba oyagala kunyinyonnyola. Njagala kubuulira kyange. Anti bw'onaba tompuliriza tetujja wuliziga. Nkuwulidde waliyo omusajja nga ye bwe bafumba ennyama ewaka bokisi yonna eba ya mwami yeyingini. Kaakati oyo omusajja aba yakulira Masaka. Nga yeyingini. Kati bano ate omusajja oyo aba yakulira mbwa. Muli ebinyeebwa. N'agirya n'agimalawo ng'omukazi ali wali amwebaza. Oyo omusajja aba yakulira mbwavu. Agamba munaye mwami weebale tuwulidde kawoowo k'ennyama mu maka muno
Kakati wosanga omusajja bwatyo nga yeeyagaliza yekka ate kati oyo abeera mubi. Okweyagaliza wekka n'okwesoosa bintu bibiri bya njawulo. Okwesoosa kitegeeza nti sooka ofune n'abafamire yo baddeko. Naye okweyagaliza kitegeeza gwe bw'ofuna tofa ku balala. Oshegedde oba balidde ki be bamanyi. Waliwo omusajja okugenda out wali nga talowoozezza ku bawaka oba balidde ki oba beebisse oba balidde oba tebalidde akomewo waka abamyampire. Omukka gw'engege gwalidde ku biiki nga tafa nayo. Era kyekyo kye mbadde nkugamba nti omusajja agenda mu woteeri n'asaba omutwe gw'engege ennamba. Kati awo wenkwawulidde omuntu eyeeyagaliza n'omuntu eyeefaako yekka. Kituufu. Omuntu eyeefaako yekka ye muntu eyeeyagaliza. Mpozi oba nkunyonnyodde ebintu bibiri. Nekye bayita okwagala. Awaka wonna bw'oba oyagala okumanya ebintu nga tewali kwagala buli kimu kifa. Gwe sooka oyagale munno nga bwe weeyagala. Mu marriage teri kwagala. Mu marriage waliyo kulumirirwa. Kubanga okwagala kutuuka ne kuggwaawo. Kaakati omuntu buli w'abeera nga talina kulumirirwa tasobola kubeera n'abantu. Naye kuno okulumirirwa okujja mu mutima n'ogamba bambi kinyabo kinzaalidde abaana. Okitegeera kinzaalidde abaana ekikyala kino lwaki si kyanjula. Mukazi wange ankuumye angololera buli ku makya. Kaakati kyekyo kiki? Naye ebintu bino biri kwekulumirirwa si kwagala. Okwagala n'okukyawa. Abantu abamu tebakyawa. Okwagala n'okukyawa. Ngenda kusiibula byonnyonnyola sikyabitegeera. Okwagala nti omuntu asobola okwagala naye okulaga nti akwagala naye nga mu mutima takwagalangako. Nga gwe wawasa omukazi oli naye waka. Era n'ebino ebyokubeera ababiri. Woozuulira nti omuntu tewamusiima. Nga mutandise kubeera mwembi. Era bwe kiri. Ebintu bikyuka. Kyokkola n'eddiini ekugamba nti omuwala bw'omulaba musibe ennika. Kubanga Allah yakimanya nti muyinza okwawukana anytime from then. Okay, abalungi abatulaba ono gwendi naye si yategeera ennyo lwakuba nako okubeera mu programu nzeka njagala nnyo okutula n'omuntu. Mwebale kutula, mwebale kusubscribinga siibula abantu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwenna abatulaba tusiima nnyo tweyanziza tweyanzeeke. Assalamu alaikum. Bakugambe mu comment section.